Okay, sweethearts, my darling soul, nyongera okukwaniriza ku mumbejja w'Emitima's Voice podcast. Webale kujja, webale kutwegattako, ate munnange ntuuse okwebaza eri ggwe omulungi abadde wano okubira ddala gye twatandikira Voice podcast eno natera mukwano gwange n'okutuuka olwaleero nga kw'oli era ng'otukoze obulungi obutagambika okusookera ddala ng'owasubscribinga ku channel yaffe eno n'otokoma okwo n'otusindikira comments ez'enjawulo ku video ze tuzze tuteekayo n'otokomaawo era n'osharinga links eri mikwano gyo gyonna anti olw'obuteyagaliza wekka kufunamu wabula n'okwagaliza banno abalala nate nabo okubaako enkyukakyuka ebeerawo mu bulamu bwabwe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kakati gwe sweetheart omupya eyakatwegattako k'omumbejja w'Emitima's Voice podcast, njagala okukujjukiza nti munnange wano mu omumbejja w'Emitima's Voice podcast twogera ku nsonga eza mental wellness, emotional healing, spiritual growth, soul healing, empowerment and transformation. Okutwaliza wamu twogera ku nsonga ez'obulamu obulungi. I'm a gifted soul healer and mental health awareness advocate. Nsanyuse nnyo okulabako mukwano era nkusaba nnyo onyige akapeesa ako akaliko ekigambo subscribe akamyufu omaliriza okkanyiga ate otunyigire ku kadaako akaliko notification. Buli w'onanyiga akadaako akaliko akagambo notification ojja kuba gwasooka okufuna obubaka buli we tuteekayo vidiyo empya ku podcast yaffe eno. Kale nno webale nnyo, webalire ddala kwegatta ku YouTube eno ate era nawe tukusaba okole kyekimu nga bw'osanzeewo kye bakoze okusubscribinga, okunyiga notification bell, okukomentinga ku vidiyo zaffe ez'enjawulo n'oteekayo obubaka bwo okusinziira ku vidiyo eyo obubaka bw'ogiggyeemu ate era n'obutakomaawo okusharinga links okuva wano eri mikwano gyaffe nga tuziteeka ku WhatsApp status, ku Facebook n'ewalala yonna. Nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nate ku mumbejja w'Emitima's Voice podcast. Tusanyuse nnyo okukulaba nti naawe otwegasseeko olunaku lwaleero. Mukama Katonda yeebale nnyo akuleese. Nzikiriza nti akuleese mu kifo ekituufu ate era w'osaanidde okuba. Olunaku lwaleero ngenda kwogera ku ngeri gye tuyinza okumanyaamu omutima gw'omuntu ate ng'eyo engeri eri emu yokka olw'ensonga nti mukwano gwange Mukama Katonda ono Namugereka agaba ebirungi yatutonda mu kifaananyi kye ng'abantu naye ekintu kye yatukweka gy'emitima gyaffe. Emitima oba omutima gw'omuntu kye kintu kye tutasobola kulengera, kye kintu kye tutasobola kulaba butya bwe kifaanana, naye engeri eri emu yokka gye tuyinza okumanyaamu omutima gw'omuntu era nga si ndala okuggyako ffe ffennyini okusaba omutonzi oyo Ddunda Mukama Katonda nnyini byonna okutulaga ebigendererwa eby'abantu bannaffe eri obulamu bwaffe. Ngambye nti engeri eri emu yokka egenda okutuyamba okumanyaamu emitima gy'abantu abatwetoolodde na biki bye batulowooleza nga tusabye busabi Mukama Katonda oyo Ddunda ali waggulu nnyini byonna omutonzi w'eggulu n'ensi okutulaga ebigendererwa eby'abantu abatwetoolodde eri obulamu bwaffe. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okumanyaamu omutima gw'omuntu. Kuba munnange tetumanyi kiki kiri mu mutima gwa muntu yenna. Obusobozi obwo ffe ng'abantu tetubulina. Mukama Katonda kyava abwesigaliza. Ekitonde kye bayita omuntu kyebuzaabuza nnyo. Abantu twebuzaabuza nnyo. Omuntu asobola okwefuulira ddala ky'atali. Omukazi asobola okwefuulira ddala okuba mukwano gwo, okusobola okwonoona obulamu bwo nga Samson ne Delila mu Bayibuli. Olugero olwo olujjukira bulungi nnyo. Samusoni ng'amaze okubuulira Delila ebyama bye ebiri mu nviiri, ono n'amanya amaanyi ga Samusoni we gali, enviiri ze n'azisalako, amaanyi ne gamuggwa. Kaakati nno omukazi awo wasobola okwefuula
okuba mukwano gwo oba okuba mu mukwano omuyitirivu ennyo naawe okusobola okwonoona obulamu bwo. Tulabye obulamu bw'abantu bangi, naddala abaami. Teebereza omwami nga yalina ssente empitirivu nnyo naye n'abaako ekyama oba n'abaako omukyala oba ekitonde ekikazi kye yeesiga nga ne wenjogerera essaawa eno ekyamutta nkimujja mu bulamu bw'ensi eno, oba embeera eyo gy'alimu yandiba nga ali ku ndiri oba nga kasente takyalinawo olunaku lwa leero, naye ng'eyamutuusa mu mbeera eyo yandiba nga kitonde kikazi. Ate omusajja ye asobola okwefuula nti akwagala eri ffe abakyala, naye ng'akwagalako kirala nnyo era nga kirina we kikoma nti singa akifuna bw'ati kiba kiwedde, era asobola okugamba nti oyo mumaze era mumutadde, sikyalina kye mwetaaza olw'ensonga nti agenda okujja gye tuli nga tetumanyi kiki kiri mu birowoozo bye na kiki kiri mu mutima gwe na pulaani ze butya bwe zifaanana oba onfuna. Abantu beefuula, abantu twefuula, era ne ku mulimu gye tukolera oba gy'okolera basobola okukugamba nti omulimu gwo ogukola bubi nga baagala kimu kukumalamu maanyi, ng'ekigendererwa kyabwe kugwonoona, kukuleetera kuggwaamu maanyi na kuva ku mulamwa. Baagala kugumalawo oba nga balina omulala gwe baagala okuguwa, ng'omuntu yennyini oyo eyeefuula nti atereeza omulimu gwo, nti akuwabula nnyo, nti akugamba nti kino tokikola bw'oti, kino kikolo bw'oti. Bwe batuuka mu bakulu eyo bakama baffe oluusi gye tutaba nga baagala okupromootinga oba nga bakuwadde omukisa ogw'okuteeka ku level endala, omuntu oyo yennyini bulijjo eyeefuula akufaako ennyo, akwagaliza ebirungi nga yabeera wansi w'emmeeza ng'agamba nti oyo tasaanidde wabula nze nsaanidde. Kale nno mu bulamu bw'ensi eno abantu tubeera nabo, abantu tubeetaaga, naye ekitonde kye bayita omuntu tekyesigika. Y'ensonga lwaki nze omumbejja w'emitima mbayita abalabe abali undercover. Na buli butyo tuteekwa okusaba ennyo Mukama Katonda obutaweera atulage obwenyi bw'abalabe baffe. Ngambye nti tuteekeddwa okusaba ennyo Omutonzi nannyini ggulu n'ensi obutaweera atulage obwenyi bw'abalabe baffe. Oluvannyuma lw'ekyo bwe tunaagendanga mu buliri tujja kutandikanga okufuna ebirooto ebitategeerekeka ku b'emikwano n'eŋŋanda be tumanyi ne be tutamanyi, nga mu be tumanyi mwe muli ba Jane be twagala ennyo, mwe muli ba Henry, mwe muli ba Percy, mwe muli ba Robert. Okay? Ensonga lwaki nkugamba bino nti bangi ku ffe tuggwaamu nnyo ng'omuntu omu eyo amwenyamwenya naffe, ng'atusekerasekera, ng'atuwaanawaana n'ebikolwa abantu bano bye bambala ku ngulu kuno ku lwaffe. Ekifo ky'okulaba ebuziba okuzuula abantu bano na butya bwe bawulira munda mu bo, kubanga tebagenda kutulaga bigendererwa byabwe na butya mitima gyabwe bwe gifaanana. Ate era nziramu n'enkujjukiza nti obusobozi obwo ffe ng'abantu obulaba emitima gy'abantu bwe gifaanana tetubulina, okuggyako nga twesize Mukama Katonda ne tumusaba okutulaga ebigendererwa by'abantu abo mu bulamu bwaffe. Kale nno nze omumbejja w'emitima mmaliriza nsaba nti tube beegendereza nnyo. The harder we listen spiritually, the more we are going to get informed. Nti buli w'onaasisinkana omuntu ekika kino, omwoyo gwo gujja kwekanga, otandika okuwulira ebintu eby'enjawulo, otandika okuwulira n'okusensinga nti waliwo ekikyamu
otandike n'okusensinga nti omuntu ono bw'ati bw'afaanana, omuntu ono si mutuufu. N'olwekyo tuwulirize nnyo omwoyo waffe. Abadde takiwa budde kuwuliriza mwoyo wo, mbadde nkusaba nti yiga olunaku lwaleero okupayinga attention to the detail, ng'omwoyo waffe tumuwa okutu, ng'omwoyo waffe tumuyiga, ng'omwoyo waffe tumuwa obudde, ng'omwoyo waffe tumuwuliriza. Bwe njogera ku mwoyo waffe, I'm speaking about the inner person, our spirit. Oyo ali munda mu ffe. Wulira kiki ky'agamba, ate ng'eno bwe twongera okusaba Mukama Katonda atuteeketeeke olw'ebyo ebyewuunyisa bye tugenda okutandika okutegeera ku bantu. Kubanga engeri yokka ey'okulaba n'okutegeera nti ono gundi mukyamu, ono gundi siteekeddwa kubeera naye, okutunulira Mukama Katonda, okumwesiga n'okumwewa, okusobola okuba nga tumusaba atulaga ebigendererwa by'abantu mu bulamu bwaffe. Otherwise, singa tetukola ekyo, tujja kusigala nga tuli mu bulumi obutenkanika, ng'ebintu byaffe tebitereera mu bulamu, nga ffe tubeera tutyo buli kadde, nga buli kimu ekyaffe kigootaana, nga buli kyaffe kye kitakyuka, naye ng'omulabe tatuli wala, wabula nga y'oyo atuli ku lusegere, nga y'oyo atuli okumpi, nga y'oyo gwe tubadde tetusuubira, era oyo gwe tuyinza n'okugaanira ne tugamba ekyo Irene takisobola, bamuwaayiriza. Naye olunaku lwe tuliddayo ewa Mukama Katonda ne twanja ensonga zaffe mu maaso ne tumusaba atulage ebigendererwa bya Irene, oba oliawo tujja kutegeera omutima gwa Irene ono bwe gufaanana na kiki kyatulowooleza munda mu ye. Kuba munnange, omulabe w'omuntu tatera kuva wala, abeera kumpi awo, asobola okuba ow'omu nnyumba yo, oyo akuli ku lusegere ku mulimu gy'obeera, oyo amwenyamwenya ennyo naawe, oyo gw'oyita best friend wo, oyo gw'oyita boyfriend wo, girlfriend wo, kyonna ky'oyinza okuba ng'omuyita, asobola okuba nti ye mulabe wo oba nga yakulyamu olukwe. Nze omumbejja w'emitima, a gifted soul healer and mental health awareness advocate. Nsanyuse nnyo okuba nti osobodde okulaba vidiyo eno okutuusa lw'ogimazeeko. Kale nno weebale nnyo, weebalire ddala. Ate era weebale kusubscribinga ku channel yaffe. Bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga, naye ng'ebigambo bino birina obubaka bye bukuwadde ate ng'obwagadde oba nga bukukutteko, nkusaba mukwano, nyiga ka subscribe button, onyige notification bell nti omulundi omulala bwe mba ntaddeyo vidiyo gwasooka okugifuna era gwasooka okugiraba. Tusobole okuba nga tuyiga abantu be tubeera nabo mu bulamu, tusobole okuba nga twewonya ebirowoozo, nga twewonya ennaku, nga twewonya ennyiike etulumidde ebbanga. Nkwagala nnyo, weekuume, twegendereze abantu, ate era twagale abantu. Awangaale, Masomoje.